Endobeso. Kutenda mu mukabira nzisoro tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Hello? Jebale konjabo. Kale sebo nawe jebale. Kale anze mukunja wano ku Beat FM mu Ndobeso. Yes sebo. Anti nabadde njagala kukugamba. Nti ndi ku ssomero ku campus. Hello? Nyabo. Naye nga ninamu obuzibu nga njagala kumanya buvaawo. Nakola kosi zange bbiri. Naye kosi zange buli lwenzikola simanyi lwaki nzigwa. Kati nga kiraga nti kirabika omusomesa wange yavaako obuzibu mu kuteebereza okungi kubanga nzikola ne zindaga nti nga kulwange mpulira nti nzikoze. Naye ate zigenda okudda nga nazigudde. Kati neebuuza obuzibu buvaawo naye nga mu kuteebereza okwange ngambamu bulabika buva ku musomesa wange. Iye. Amanya go gwani? Nze Rehema. Iye. Kati n'essimu gy'ompadde ye y'omusomesa? Ye essimu y'omusomesa wange. Oba gwe otabimanyi mu mutwe? Wanje? Oba gwe obikola mu bukyamu? Ate nga mbikola mu butuufu bwabyo nga ansaze ezo. Kale, beerako ku ssimu tovaako. Sebo. Jebaliko sebo. Kale nawe jebale ng'oli wansi nnyo. Tompulira bulungi? Oli wansi nnyo. Kati ompulira? Naye okyali wansi. Kakati sebo. Wandi nkuwulira. Mbadde nina ensonga z'omwana gwe njagala twogereko. Mwana ki era gwani? Nze ni muganda wa Rehema. Rehema? Nsonga kyezo. Andi Rehema ono bamutegedde kubanga essomo lyo aligudde emirundi mingi kati yakaligwa emirundi 3. Kakati nze ndi muganda we mbadde nkukubidde nga njagala tulabe oba tulina kye tuyinza okukola oba tuteekamu nko kasente tulabike ng'ayita essomo eryo naye emirundi 3 aligwa. Kasente akati oba oyinza okumufunirayo ku maxi? Saagala bintu bya bwereere. Mpulira bulungi saagala bintu bya bwereere. Oyo omwanya okwo musiru nnyo mu kiraasi oba ompulira. Anti ne bwabeera nga musiru mu kiraasi oyinza okumuyiyizayo ku maxi tuteekemu kasente. Njagala wangi sisobola mu maxi za bwereere ayina ozikolera. Ate nga nkuwaddeyo kasente? Saagala bya kasente ayina ozikolera maxi. Ogambye byasoma tabitegeera? Tabitegeera musiru nnyo oba ekintu kiba mu famire ewammwe oba ni musiru ewammwe niyo mwana musiru nnyo bitasobola mu kiraasi. Ekiwulire
oba mumukyusiza ku ssomero agende mu byemikono naye wano mu kiraasi ebyekitaba biganye mute musiru nnyo mubo. Anti kakati oba gwe otamufaako? Sibutamufaako naye nga ye omu. Watekwa okubaawo ekizibu? Anti kati ekizibu ekiriwo kiki. Hello. Ssebo nkuwulira. Okutuka obadde ki? Nkuwulira ssebo. Anti akati mwannyoko oyo musiru nnyo. Simanyi oba kiri mu famire oba kiri ku mmwe oba kiri ku kitammwe naye ye ng'omuntu musiru. Kiwulira. Tobolaba kisobola kumalaga mu amaka bwerere. Eiza mukyuse kooti agendeko ku mu byemikono oba owulira bulungi. Ssebo. Ajje muwase kuba nali mugambyeko ajje muwase naye sigaliko kuba muwala mulungi naye simanyi. Omuwase? Kisobola mu amaka za bwerere. Wakira ajje muwase kisandikira. Oba omwegwanyiza kyova omusuula nga olw'okuba omwegwanyiza oyagala era tumukuwa omuwase. Ekyo ye nga ye omuntu mu kiraasi musiru. Kati gwe oyagala kuwasa musiru? Oba namugamba kajje muwase kuba mukazi mulungi. Tokimanyi muwala mulungi mwannyoko. Naye musajja gw'olwo oba otumanyidde kubanga ogamba otera nti musiru ate owasa omusiru. Muba temwagala then mubireke. Kati tutemere ku kya ssente omuwe makisi. Makisi ziba za bwerere basifunyemu ziba za bwerere. Nga abalala babikola ne bawa abantu makisi. Kubanga tumeseza abaana bangi bayise naye oyo yagamba. Akati simanyi oba obusiru bwa taata oba maama mwana musinze sikitegeera. Oba gwe mwennyini amusomesa? Oba gwe musiru? Kubanga oyinza okuba gwe musiru nga kyova kati oyagala ate kumumanyira bumanyizi. Ngudde kamotoka kali mukwesukunda simanyi basengabuzo bazo nkyamu zifunye mu ssoko oba mulimu ejjaddu. Mwe mukola ki mu motoka aba omusajja uli afubutuse gwekomawo. Kati gwe nnyabo engeri okajja ogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono omuvubuka musinkanye muti. Mbadde ndiko ono omuvubuka nankubira essimu. Nakugamba ki? Nangamba apakinze wali nga ku geeti ewaffe. Kogwe nenzija. Kati bwozze n'okola ki? Naavuga emmotoka n'asimbula. Naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala? Ne mugamba kati ontwalawo. Koye tugenda ku kafa kali kyakali safe kunyumyamu bunyumya naawe. Ekitegeeza mbadde mwebase naye direct? Mbadde seebase naye direct. Layira aga Katonda mu ggulu. Takikoze kati mbadde mukola ki? Just kankiyite nga bw'okola romancing. Kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako. Mubadde mulabagana oba nedda? Tulabagana. Ne mukola ki? Just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye. Kakati njagala ombuulire amazima omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki? Abadde annebaseeko bw'ati. Atya? Bw'ati. Gwe ng'okola ki? Nga nzigyemu empale. Kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akato kadingera kutwala ku polisi direct. Yambala engoye tugende kasaawazi njambala engoye tugende. Nange nkitya. Kati ki kyotya? Oba mugenda tuteeka ku ledio. Nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli. Kati fuluma emmotoka tugende kutwale ku polisi. Tajja gwe nsaasira. Ngambye fuluma tugende. Taata tugende ffenna wali. Otandise ogenda ku nsonga. Nze nkulabemu. Mundeke. Aya basi.